kyonna ekyaganibwa ekyeyawulidde ibaada kigitta. Ekyaganibwa nga kidda ku kalombolombo ka ibaada bw'okikola kigitta. Ekyaganibwa nga kiri bweru wa ibaada tekola ki? Tefa. Ekyaganibwa mu ibaada ng'okulya. Bw'olya ng'oli mu swala bw'oyogera kuba ekyo kyaganibwa munda mu ibaada. Bw'owoowa ng'oli mu hijja almuhrimu la yankih wala yunkih almuhrimu la yankih wala yunkih. Bw'okikola ibaada efa kuba irtikabu nahyi fi libaada ala wajihin yakhussuha. Bana usulu babagamba irtikabu nahyi fi libaadati ala wajihin yakhussuha. Okukola ekyaganibwa mu ibaada naye mu ngeri nga yeeyawulidde ki? Ibaada. Irtikabu nahyi okukola ekyaganibwa ala wajihin la yakhussu libaada naye ng'okikola naye tekyeyawulidde ki? Nga ki? Nga okweyesa eri abaga kuli haramu mutlaq. Ekyo tekyeyawulidde ki? Tekyeyawulidde ibaada. Tetugamba tekigitta. Ago ge madhehebu g'abaulama. Ate awamu n'okuba nti tewali bujulizi kuva ku nabbi buga nti eswala efa oba hijja efa oba sawumu efa. Kati omuntu bw'akola haramu mu bufunzi nga haramu teyeyawulidde eki? Teyawulidde ibaada eyo. Oba ovudde kabula libaada nga tonnagikola oba oluvannyuma lwa ibaada esigala eyimiridde entuufu kugira nga ovudde mu busiraamu. Wabula kiyinza okukendeeza ku mpeera oba okwonoona empeera naye wa Allah tagenda kukuvunaana nti tewakola ki? Tewasaala oba tewakola ibaada. Era tebagamba nti asadde ng'akweyise swala akole ki? Agiddemu ate teri mumanyi yakola ki? Yakyogerako. Gamba ate ekintu ate bwe kibaamu khilaafu newankubadde nga abamanyi bakyawukanyemu ekyabantu beegendereza ennyo kuba gwe oyinza okukakasa nti ekikyo kyekituufu naye nga si kyekituufu.